wamuze ekitattaawo neyo wansi mu faamu eziri eyo wansi. Maama yalimanga nga batuwaamu emmere, mbijjukira bulungi, yalimanga. Ng'asiika paani, nze nga ntambuza, era abantu beeyo eyo kikuda sayiri z'ekiwangala, obulamu tiwaali bwangu. Kati omuntu watuukira ng'oba agamba nti omulimu gwe nkoze weewaawo ate kubanga muganda wange afudde muto, yazaalibwa 1982, gwe nzirako wa 82. So kaakati omuntu aligambidde nti oba oli awo omulimu nguwangudde, nkozizza abaana kubanga ffe twakulira mu bulamu bwali buzibu nnyo nnyo. Ffe eno si ewaffe, ffe tuli basajja bakiga b'Ekabaale, bantu bawangamamuwanga amagezi ti abo abaana genda owasuula ey'Ekabaale. Era jjo namukubirako ku ssimu ne mugamba nti maama ojjukira we bagamba nti waliwo omusajja ayagala okukuwasa nabyana ebyo bisuule ye akutwale. Nga tusaagasaagamu. So obulamu tebubadde bwangu okuva gye twatandikira. Abatuuze b'oku kyalo kino n'abatuuze b'ebisanje abali wano ab'ebisanje basobola okuba abajulizi. Maama wange n'ebisanje wennyini bamumanyi ngeri gye yakufayitangamu naffe okulabika nti atukuza, ng'atukuliza mu mpisa, mu kukola. Maama wange yabanga n'engombe egamba nti nazaala baana balenzi, gwe balikwatanga bba bajja kumwokya nga ndaba, era sijja kumuziika. Okuva nga tuli bato ng'akitugamba, nga buli waba anyiize agamba nabazaala babiri bwe balikwatanga bba bajja kumwokya nga ndaba. So ne tukulira mu bulamu bwe butyo. Nze nava ku kyalo kino nga ndi muto ddala, nalina emyaka nga 13, 14, ne nva ku kyalo kino. Waliwo mukulu wange naye kati sinamulabako wano, bamu baffe ba Luganda, baba Franka, n'antwala e Masaka. Nentandika okuba nga mbeera naye e Masaka eyo. Nze nava wano nengere Masaka, kuyingira ekibuga nakiyingira nga ndi musajja mugolozi wangoye nga ndi Dobbi. Era abantu bangi abali wano basobola okubeera abajulizi. Naye waliwo omuntu gwe ngenda okuyita, kubanga buli wembeera newembeera mu mirimu gyange muwaayo nnyo ng'ekyokulabirako, neera n'abakozi bange bonna abali wano, aba kampuni zaffe ez'enjawulo betuludde nabo basobola okujja ne bawa obujulizi. Kino wemba mu miitingi, oba ndi mu entertainment, oba ndi mu radio. Kato yangwe ono ye mulongo Kato yakatuuka. Tulaba oluusi sandibadde masika ayimiridde wano, nandisigadde nga masika oli eyali Dobbi, eyali buli kimu, bwe nandisigadde. Naye omusajja oyo yajjanga mu Dobbi yange nga mwoleza engoye, naye nga tunyumyanyumya nnyo
n'andabamu ekitone. Nera neekakasa nti ku by'obugagga byange Katonda byampadde mu nsi ebitundu nga 8 ku 100 ng'ovudde ku maama wange yanzaala nga bwe mbabuulidde olugendo bikolebwa omusajja oyo Anko Majwala jangu. Bikolebwa omusajja ono. Nsaba mumpeereko mu ngalo. Nsaba mumpeere Majwala ono mu ngalo. Mr. Majwala nkwagala nnyo era twakola endagaano n'ono ajja kugibagamba. Nina endagaano naye nti buli we musisinkana kyasanze nakyo twabalira wakati. Ono omusajja ye yantwala mu radio n'antwala ku Top Radio Musumba oli mujulizi. Ono omusajja bino byonna eby'obuyigirize byagenda okutuuka ng'ono omusajja antadde ku mpewo n'aŋŋamba tandika okukola. Ye wasoma kyenkana ki tutandika okwongerako twongereko empapula. Omusajja ono bwe mulaba wano byonna byonna ogenda nyongereko empapula. Musajja ono ng'ajjampa amagezi bw'aŋŋamba kola bwoti kola bwoti kola bwoti. Mr. Majwala ngenda